Nina akantu ke njagala okwogerako katini nnyo. Naye nga kakulu nnyo. Tusanga abavubuka bangi ng'olina ssente, abamu ku mmwe muli bagagga. Katonda akuwadde omukisa ssente ogirabyeko. N'ebyobugagga ozimbye za apartment okoze eki. Naye abamu tebamanyi nti obulamu bwe bugagga. Mu mbeera yonna n'obulamu bwe tutambuliramu, engeri gy'olabiriramu obulamu bw'onkulu, bw'oba tobulabiridde oyinza okwesanga ng'ogeredde mu bintu eby'ekipumbaavu. Tubeera ku mirimu, n'oyita ow'emmere, n'omuyita 7 n'agireeta emmere ku 9, abamu ne tutuuka 10 nga tonnaba kubaako ky'olya kyonna, naye obulamu bwo obuddameejinga wadde okola. Wano mu bantu okoze eby'amaanyi bingi, naye gwe ng'omuntu ofiiriddwa bingi kubanga akantu akakatini. Obutalya mu budde kibi, era kisobola okuddameejinga obulamu bwo wadde oyinza okiraba ng'ekitalina nsa. Njagala kusaba ku mulimu awo w'okolera, gendako mu katale okoleko ka shopping akatini oba mu supermarket. Funayoko ku byokulya ebiri simple. Busobola okuba buddadiizi, kulabeko ku bibala apple, miyembe, michungwa, amenvu, buno obwenvu obutini. N'obwokulya ali obuli simple abuli awo bagiya ne juice, osobola okufunayo ka fridge akatini naddala mmwe abalina obusobozi. Lwaki nkugamba ebintu bino? Tutumya miruzi olumu ne zitajja mu budde. Olunaku lugenda okuziba nga tolina ky'olidde. Naye nga ssente oziyina. Kati bulaza kyenjagala okukulabula nti okolerera basawo. Ogenda tuuka ekiseera ng'olina buli kimu naye ng'obulamu tebuliiwo. Mulya leeti, olumu n'oziibya nga tolidde, n'otuma abantu emmere ne bakugira, oluusi tobyagadde supu bamugyabuludde, n'ogira tulina abantu abatuleetera amazzi expiry date gaggwako, ateekamu zaayagala. Abantu bajjaawo ebintu ebyokunywa juice expiry date zaggwako, ne bazisangulako ne bateekako endala. Naye ng'obuntu obutini bwe tulaba obuli mayina, nti soda osobola okugenda wali mu kampani n'omwegulira oba mu supermarket oba luddawa. N'omuleeta n'omuteeka mu dduuka n'oteeka mu kafridge akatini. Bw'otumya ow'emmere n'atajja mu budde, osobola ogayagaya ku bubagi, olubuto ne lutaba empute. Bantu bangi nnyo abakola nga musiiba mu kibuga. N'okola n'osiiba njala. Abagagga bangi naye mulina alusa, mulina ki, olubuto olulwadde, ebyenda. Ssente ozikolera ddwaliro. Tolina ssente z'ogenda kuseevinga nga toli mulamu. Kubanga naawe ngagga omuntu, kisooka bw'olwala eddwaliro erya layisi tojja kugendayo. Kubanga eyo tojjayo oli mugagga. Ojja kutya okuswala, ogende muli ebbeeyi. Naye gy'ogenze muli ebbeeyi, akatu ne bwe kaba n'abaka emitwalo 2 bajja kwongerako 0. Ssente ziri ze weewaza okwegulira ebyokulya n'okwerabirira ng'omuntu. Bigenda kujja mu litaani osigale ng'oli expensive obulamu bwo. Nja kukusaba wegendereze nnyo ebintu bino, ensobi zino zireme kukwatirayo. Ku mulimu w'okolera ne bw'oba olina buli kimu naye ng'obulamu bulwadde, ng'oli mulwadde. Obulwadde kye kimu ku bintu ebireeta obwavu. Basobola otunda buli kyabugagga ky'olina okujjanjaba. Weewaleko ebintu ebimu. Weewaawo byenjogera si bye bitaasa obulamu byokka, bingi nnyo. N'omuntu okumanya mugenda mu mabaala wano, olina ssente. Oba olina ssente naali kusuubidde okubeera nga weeroboza. Si buli muntu alabika obulungi nti olina omwebakako oba okwebaka naye. Weerobozeemukko obaako ne kiraasi. Mwewala abawala balina ssente n'onoonya bano abatalina kye bayina. Atalina kyayina naye anoonya kubeerawo. Bangi nnyo abasobola omwebakako. Naye alina kyayina batini nnyo abasobola omwebakako kubanga abatali mu level ye tebamukwana. Weewaawo ebintu ebimu, prevention is better than cure. Nja kusaba abantu abalina kye bayina, abamu babatiisa amaaso. Naye omuntu atalina kyayina buli muntu amwaprochinga, munaku munna mutunuulira n'atalina kyayina. N'omuntu atayina mu kyayina ate ye alina leverage nene nti asobola omwebakako. Kati ogenda okusanga omuwala nti olw'okuba kalabika bulungi keeru kakyotala kalabika kati. Naye nga abasajja bangi abakawuuba, abagagga nga ggwe, abatayinaamu be kaagala bato banne waako, ogenda okusanga kagenda kuleetera bizibu byereere. Nja kusaba bw'obaako ng'olina w'otuuse ku level y'ebyenfuna, waliwo standard z'olina okwewala. Abamu ensobi twazikolako, kati twazivaamu. Kati gwaddako gwendabula.
tomalaga jajamya bulamu bwo, tomalaga sembeza buli kiyenje. Baka abantu beweronda ekika ky'abantu. Bw'okyusa kiraasi kyusa era kiraasi yo. Bw'oba otuuze ku level oli musuubuzi ssente zijja. Noonya abawala abali mu field eyo. Noonya abakazi abali omwo. Tonoonya abantu banaku bakuyamba kuba abanaku baagala banaku bannaabwe be baagala mu laavu ne baagala gwawaayo akasente. Mwala ajja kuleetera obulwadde nga buve eno mu bato banne. Tosobola kubwewala. Bintu ebimu jjasi byakwebeereramu. Muyiga okwerabirira shopping ebintu obiteeke ku mulimu. Ab'emmere bw'obatuma ne balwawo osobola okwerabirira. Obulamu musiba mu kibuga tolidde ku fruits paka omwezi we guggwako n'oyingira omwaka. Oli akatogo ku makya n'oli amatooka amanyiga emisana n'omuceere n'ennyama n'oddamu ewaka n'oli ebinyeebwa mu gundi. Omwaka ne guggwako nga tolidde ku fruits. Linda w'olirwala ojja kulaba nti fruits za bbeeyi. Mwewala ebintu ebimu. Yiga okwerabirira obulamu bubaawo ng'olina ky'olina naye nga tenaawe oli mulamu. Labirira obulamu bwo nga bw'olabirira ensawo yo. Byonna bye bimu. Ensawo ne bw'ogirabirira naye ng'oli mulwadde ogenda kukolerera ddwaliro. Owulidde.